Okay, nkwaniriza nateera service of extra UG nagaa guno omukutu gujjako okuleetera ebintu bingi nnyo mbulamu obwaddala sula flexible otula mu katebe ng'emboozi eno bwetukola ki bwe tutandika ekigula luggi mwasize bulungi mwasibye bulungi era gye muli gye mutulaba subscribing wansi awo weyongera okuba nga weegatta ku bantu abasinga otutegeera n'okumanya ensonga zino gaziba zitambudde mu ggwanga olunaku olwaleero omutwe mugulabe gwe mpandiise wansi awo kyanaku nnyo kyanaku ddala nga gyenkomeza nnyo eno vidiyo eno giweereza Bannayuganda bali wano nga mulya ssente z'abaana bemuyita bakadaama oba basista baffe bali nga bakola mu biyumba eno vidiyo ngiweereza gwenna ali nga olyoleddeko ssente z'abaana abo kibi nnyo era kyakusaalibwa nnyo olunaku olwaleero tuze nekyali wange Sula Flexible sooka wabuuzeeko babuuzaako nnyo bannange abali ku Sula Kayugi Sula Flexible era nina omukisa gw'amaanyi nnyo okubabuuzaako kimugo nnyo okuba nga ate mugenda mu maaso n'okukola emirimu egy'enjawulo tukwaniriza mu studio gaggadde amiina nange nsanyusa nnyo muganda ge divorce nkwegasseeko olunaku olwaleero nsonga ekuyisiza olwaleero nga gwe ntera okuyita nga okuanalyzinga ensonga naye nga vidiyo ebadde etambula ku social media nga waliwo omwana muwala ali mu kiyumba ekimu eyo mu bawalabu ng'ayita mu kutugumizibwa kungi nnyo era nabagamba nti nabatera ku screen eyo olaba vidiyo eno gikoppe ompeereza message wakwata ka vidiyo ng'ono omuwala bwe yakoze okampeereza nga nti muganda wange kino kye tuyitamu eno tuli mu kubonaabona tutegeeze bannaffe bali wano e Uganda okulya ssente z'abaana bali mu nyumba Sula okulya ssente y'omwana ng'ali mu kiyumba kibi nnyo ddala bayita mu bintu bingi waliwo vidiyo eno yatambudde ku social media konna nga mwana muwala waliwo omukyala omukadde omuzungu oba kyeruppe alina engeri gyamuyisaamu nga mukozi wa waka era no vidiyo beeri kyakwiga eri Abannayuganda bava eno ng'ogendedde mu kampani nga tomanyi kyogenda kukola abaana babonaabona bw'otunuulira vidiyo eyo Sula Flexible bw'ogitangazamu bw'oti oyinza ogyogerako ki okusookera ddala wendalabya vidiyo eyo nawulidde ennaku ku mutima nempulira ennaku muli eri neŋŋamba abantu bano mu Uganda tulinamu abantu Bannayuganda naye nga bakuzibwa n'eddiini ku mutima osanga omuntu atalina ddiini yabadde asobola okukuba omukadde oyo oluyi oba namusindika busindisibwa ati nakola ki n'agwa omukadde weyandikome weyandifudde naye nebaza nnyo omuwala oyo sinamanya mannya ge oba yaani oba ali Saudi Arabia oba ali Oman kavidiyo katusanze fenafena katukutteko ku mutima naye omuwala namwebazizza nnyo nti yakuumye obusungu omukadde yamuprovokinze nga muwandulira agaya oba yabadde agaya Apple nga wamuwandulira wamuvuma wamukubakuba oba yabadde agezako mukubagako ndi naye ngaomukadde ono oba omulaba omukadde ono ali mu myaka nga 9 n'okudda waggulu omuwala ono gwali muprovokinga ali mu myaka nga 18 ku 2 omuntu yenna yandibadde asobola okukola ekintu ekibya nnyo ne we yandimusindise busindisi bwati katono nnyo bwati oyo mukadde aba asobola okugwa wansi ku tteyiro awo n'akola ki n'afa naye omuwala webale nnyo okuba nti wafuze obusungu naye kino kigenda eri gavumenti okitegeere n'abantu basekinoomu abalala bannaffe basista baffe bali ku byeyo eyo bali mukola akasente n'akusindikira omubeeko projekiti z'omukolera agende okudda asangewo kyasangewo n'akasente ke n'okola ki n'okalya then ku ludda olwa gavumenti nti abaana bano balina embeera gye bayitamu kati oyo ye yasobodde okutega essimu n'atulaga ekyekigenda maaso naye basista baffe bangi nnyo babakuba babatemula babalyako emmere babasuza bubi babakabasanya n'ebyo byonna webavaayo okwogera gaga nti bakadaama nti kati beetaba mu politics bakadaama bali mu politics so ne gavumenti enyini tekola ki tebayamba abantu abo naye nga omuwala oyo nze mwebaza kyeyakoze okukuma obusungu abakuba muntu mulala nga teyakuzibwa na ddiini ekyokuyiga mu vidiyo eno bugumiikiriza n'okufuga obusungu n'okumanya nti oli mukozi n'okumanya ekyakutwala ku mawanga omuntu yali yakyandibadde ayigamu era eno vidiyo yavuddeyo kutulaga abaana basista baffe kye bayitamu mu mbeera gye balimu eyo mu nsi z'abawalabu gye bagenda okukola bayita ku kyeyo bayita mu biyumba gye babeera bayita mu bintu bingi kyobola omwana ava mu nnyumba n'ava kalina neyeesula n'afa tomanyi ki kyabayita mu nnyumba so eno vidiyo nga bwolengera ku screen awo nti omwana agezaako kuba ng'akola emirimu gye mu nnyumba atalina kyakoze mukadde
talina kyamukoze kyonna ali mukoza amasowaani ali amutekera nno kyakulya nga bwolaba ku screen n'abikwata n'abimusuulira n'abimukuba ng'akyabitegeka takoma ku ekyo omukadde era n'akomawo n'amulaga tajja muyira amazzi omukadde alala kukuba bw'obeera gwessuula ku busungu bwo nzira nekino mu nsonyi okukyogera naye oba nkyogedde ntya nenza ku busungu bwe nnina bannange kale mutufu kirungi nnyo okufuga obusungu naye simanyi na kyenyinza kukola kuba kati anyway omukadde oyo omulabira ddala nga jjajja wa jjajja wange kale yes nange sisobola mukuba naye muli mpulira muli nga kinkutteko mpulira oyinza okuwulira obusungu kyemanyi n'omuwala yawulidde obusungu bw'amaanyi yo naye nga atereeza mukuba kuba yatuuse ekiseera n'atunuulira omukadde oyo okumalira kikanga 5 n'amutunuulira bw'ati naye mukube mukole ki naye najjukira ku mutima naga wano wendi ndi ku mawanga wano wendi ndi mu bawalabu nyinza okuba omukyalo ono nga ye mama wa boosi wange obanga gwe mulimu ogwamuleeta okukola akitegeeza okuba omukadde oyo n'afa omulimu guba gukoze eki kibanga okutema obadde nti obadde okindinga compound n'otema omuti n'ogamba boosi ogusuula ebikoola n'ogamba boosi naye gwe omuti ogwo gukyafwa nnyo compound ogwo tuguggyewo okitegeera kati omuti bwe guvaawo kitegeeza omulimu ogukoze eki togenda kuddemu kwera compound ebikola tebigenda kugwa kubanga omuti ogutemyewo kati era kyenalowooza nti ku sisita waffe ono yategeezaamu okuba omukadde ono newaaba amusindise busindisi omukadde ali mu sijjagamba oba ali mu retirement age kino kigenda eri kampani ezitwala abaana ebweru nti bwe muba mutraininga abaana bano ndowooza omwana ono yali mu kampani ndowooza eyamutraininga bulungi ongeri gyolina okufuga mu busungu oba ogenda bakugamba nti abantu bali balina obusungu bungi bavaako mangu mu biyumba gye babeera mu nyumba zaabwe gye babeera ayinza n'okusangawo nga okumutunula obutunuzi bwati n'anyiga nakuba ejjiiko so training zino zemuweereza abaana nga bagenda okuva mu nsi yaabwe okugenda mu nsi z'abawalabu ebeere ng'emala ate mubafunire abantu aba motivation speakers ababasobola obbazaamu amaanyi nti ojja kusanga ebizibu ebiti nebwe togenze kaweweevu kukola sente kola ki kuvaayo buvi ojja kusanga ebizibu ebiti nsonga bweti ne bweti enaaba eri ku screen oyo gyolengera kwoba oyita bwoba ng'oyita mu mbeera enzibu eno nkwata ka vidiyo ng'oyo bwe yakoze ogambe divorce nesoba flexible nange embeera yeno gyempitamu naye obugumiikiriza ekiro kinene nyo bakola contract za myaka 2 oli naayongerako bwongezi olwo osanga ate si buli wamu nti babe bayisa bwe bati ojja sanga nti mu kiyumba ekimu ojja sanga omuwalabu ng'akuyisa bulungi nga wa family ate abamu abasinga obwomwana yaŋŋamba nti batutwala ebweru naye lusanga ne bakutwala ne mu family nga njavu otegeera ng'olusi temulya na kyaggulo naye bagamba kiri kimu nti tukututte ebweru kukola tebamanyi nti gwe family gyogenze gyebakusuddemu yambi nnyo bali mu bwavu tolowooza nti obwavu buli mu Uganda wokka sewo neri gye bakutwala okutuokola obwa maidi nabo baavu embeera banyiga nga fesula flex olina kyogata kwawo so sijja nnyo okugattako kyamaanyi naye njagala nnyo okwebaza kampani zino zitwala bannyinaffe ebweru abawaayo nnyo obulamu bwabwe okusooka okutraininga abaana bano kuba kati omwana oyo singa yali trained okitegeera yandibadde yakola ekintu oba yandibadde yakoze ekintu ekyandibadde kituvumaganya wano wonna mu Uganda juga nti kati mu kaseera kano omuwala oyo yali mu kutraininga ng'eyakoze obulungi naye singa yasindisa omukadde oyo n'agwa singa kati Uganda yonna bagikoze eki bagivumaganya ebitongole bitwala abantu ebweru era tebiri professional temutendeka abaana bammwe naye kati nze waliwo kyenninda ekintu kimu divorce abantu bano kuba omwana oyo simanyi oba yagenda mu kampani ki oba yagenda mu kampani ki naye njagala kampani zitwala abantu bonna ebweru zifune ekyokulabirako ng'omwana oyo kiyakoze nti abantu bonna ne baba batya niwaba atya oba atya jjukira omuntu wagenda ku kyeyo waba afudde oba waba akoze eki kyonna kiba kimutuuseeko oba yagenda atya oba yagenda atya embase emuvunaanyizibwako okitegeera so mu mbeera eno twongera okutraininga abantu baffe abaana ddala bagenda ebweru naye ekiri bweru kyokka nawano waliwo kampani wano enoonya abakozi abakola ewaka wano e Uganda bebamu kubatuvugiridemu omusingi olunaku olwaleero era ensonga bakituze n'ensonga eno kampani bagiyise batya gwagisinga ogitegeera kampani eno bagiyita nga bwetumira ku manager Locus Recruitment Agency manager Orone Derek MP omulonde mukonyo
county Kadisa district Derek yayitamu mudda MPC bo honorable manager Derek omulabe edduka balinga drone. So anyway, kakati mu mbeera eyo njala okujjukizaako nti ne wano waffe mu Uganda tulinawo kampani bwetyo so okubanga ate etraininga abaana ebabriefinga bulungi nnyo ku ki kye bagenda okuba nga ate bakola naddala wano mu Uganda bo tebagenda bweru wabula wano mu Uganda wano waffe mu Uganda wakitegeera muganda wange. So bw'omuntu ali eyo ng'onoonya omulimu abakozi omanyi abakozi ennaku ne basumbuwa nnyo abantu amaka gasinga divorce gaakoowa okukombooza abakozi nga tamanyi nawa wamugye okitegera omuntu ayagala nnyo okukozesa omukozi ng'amanyi wa wamugye amanyi ebikwata ku mukozi amanyi ebintu ebikwata ku mukozi mu bulamu bwe bonna ne wajyavudde. So banaffe Kiria Home Care Services, of course. Kiria Home Care Services. Kiria Home Care Services, bano be bakafulu okubanga ate bakufunira abakozi. Abakozi waka. Abakozi abagenda okusigaliza abaana babeere nga abaana kaseera nga kano nga nursery schools bazigana okuddayo abaana kati abaana basinga tebagenda kuddayo kusoma divorce. So kati gundi Home Care Service eya Kiria eyina n'abasomesa bano abakindagattanye bosobola okuleeta n'asomesa omwana ewaka waddayo balo n'abakozi abasobola okulabirira omulwadde mu ddwaliro nokitegeera nga gwoli bize olw'emirimu egy'enjawulo nga ye omukozi sogera n'akulabirira omulwadde mu ddwaliro n'alabirira omukadde n'alabirira omwana wo mu mbeera ate nga nnungi ddala. Kiria Home Care Services kampani eyo werinnya omuganda wange okumanya ebisingawo ojja kuba nga ate otufuna ku namba yaffe eno eri 0772 30 22 basomere Kiria Home Care Services tugamba tufaayo nnyo olw'amaka enamba giddemu enamba eri 0772 30 22 yes bakita Kiria Home Care Services tufaayo nnyo ku lw'amakaago. Kale anyonga tumirako manager Richard Kutipai Overseas Agencies nanga n'abakafulu kutwala abantu ebweru naye nkutumiddeko naye nkyayo nnyo mukulu simanyi oba lwaki video eno bwekutuukako noonyaako kubira kasimu business wangu tongero jambusa waggulu kyemanyi Kutipai nti n'atraininga bulungi abaana bagenda talina complex ezisinga Kutipai Overseas Agencies basangibwa lukulina nganda bw'otuuka awo awali omutuba ojja kuba olaba stage ojja kuba olaba ekipande kinene waggulu awo Kutipai Overseas Agencies ku kamera tubadde ne mwana muwala Fati Yalujja ndowooza ekifaananyi bwe kiba tekivuddeyo bulungi mutubuulire tumugobe ekya tumugobere ddala agende n'atadda batubuulire komenti zijje wansi awo then tubaleke ka vidiyo ka mwana muwala ono mulabe ekyamutuuseeko gwali eyo ofunemu kye ekyokuyiga toba kusabisitwa akasubscribinga nze Divorce Matovu mbadde wamu ne Sula flexible omugumu ndagala ssente Give me the knife. Give me the knife. I'll give it to you in the back. I'll give it to you. In the back. That's what I'll do. The one's there. I'll give it to you. Or maybe in the front. I'll have to think about it. I'm recording everything you're doing. I'll send it to your daughter. So keep doing Get that. out of here. Get out of my house. Okay, keep doing that. Get out of my house. Keep doing it. Get out of my house. Now. Get out. Get out. I'm not afraid of you.
No, Stop. no, no. You know what no means? I guess you don't. You put it on your head. Rose, stop Yes? it. No. No, I will Stop not it. stop it. I will not stop it. I will not. I will not. You know what that means? That means